Mbaniriza nnyo okusenga Faith 256 mwenna abeekuumirako ate mwe abakadde mwebale nammwe manya mwenna abapya ate mwe abakadde nammwe mwebale kwekuumirako. Olwaleero mu vidiyo yaffe njagala kwogera ku kikoola oba ekikolo ky'eddagala bakiyita emana nunji. Emana ennungi ekikoola ekyo nno ndowooza nze ngamba baakituuma emana nnungi kubanga kirungi ya emanayo. Emana ennungi yeeriwa? Emana ennungi yeerimu amazzi nga tekola ki? Yerimu amazzi nga si nkalu, tekalabula mwami nga bw'aba akuzina onyumirwa ate nga naye anyumirwa. Emana ennungi emmana eriko ettama, kale ne bweba teriko ttama naye nga si ya lugumba nnyo. Sigambye gwe alina emmana nga ya lugumba nti ogambe nti emmana yo si nnungi, nedda munnange, tekiwoomera matama abiri. Ekikoola kino eno ngenda kukibateerako. Kiyina emigaso mingi ate buli eddagala lino buli muntu alimanyi mu nkola eyiye oba mu ngeri eyiye. Waliwo alinza oddira n'agamba ffe tetuliyita emana nnungi, ffe tuliyita bwetyo, ffe tetuliyita bwetyo. Buli omu aliyita erinnya lye okusinziira ku wa gye yakulira oba okusinziira wa gy'awangaalira. Naye nze ndiyita emana nnungi kubanga lyeryo erinnya lye mmanyi. Ekikoola kino kireeta amazzi mu mmana. Ekikoola kino kiwoomya emmana. Okikwata nga bw'okiraba awo mu kifaananyi, ojja kinkwatira osooke okyozeeko kubanga ebikoola binene bibeera ku ttale, bibeerako infection. Abakyala abasinga bakulagira eddagala ne bagamba lino lifunza, genda oliteekeyo. Gwe n'onoga bunozi wali n'oyenga n'oteeka munda, tomanyi ki ky'oteeka munda. Ojja kufunda naye ate oleeta infection gy'ogenda okujjanjaba egaana okuwona oba ekulyeko ssente empitirivu ng'ate wali osobola okukyewala. Kale eddagala lyonna nga balikulagiridde nga tonnalikozesa osookanga kulyozaako. Naye kino ojja kikwata okyozeeko bulungi, bw'omala okyozaako n'amazzi gaffe amabisi, then okikwate bakiyita kubabula. Okikwata n'okiteeka ku muliro ne kibabukamu katini. Abamanyi ekiyondo, ekikoola kino bwe kifaanana. Ebikoola bino biri bibiri banaye mbeegayiridde. Naye kino kiriko akaseerera nga bw'olaba ekiyondo bwe kibeera nti ekikoola kyakyo kiri smooth. Ate waliwo era ekirala kye kifaanana n'ebimuli bifaanagana na buli kimu kifaanagana. Naye kyo kiri rough. Era bw'okikwatako bwe bati okiwulira nti kiri ki? Rough. Kino eno kiba smooth mbeegayiridde. Temukozesa ebirala ne mugamba nti senga ate bino nakozesezza bino ate ndi bwe nti mbeegayiridde. Ekifo kye mulaba kiri so sensitive. Tomala gateekayo ddagala nga tomaze kulyekakasa nti lye lituufu lye baakulagiridde. Ekikoola w'okikwatako kiba kiseerera oba kiba smooth nga tekiri rough. Ate kiri ekyokubiri bw'okikwatako kyo kiba rough. Bifaanagana n'ebimuli ebiriko birinza okukubuzaabuza bw'oba tobimanyi unless ng'omuntu akimanyi bulungi. So ekikoola kino ojja kinkwatira okyozeeko, bw'omala okukyozaako bulungi okibabule ku muliro, bw'omala okukibabula ku muliro okikwate okyepaadinga. Osobola okwepaadinga ebikoola bibiri oba kimu. Ojja kumbuira results z'onaaba ofunyeemu. Omwami wajja kuzina nga tamala. Omwami wajja kuwoomerera, ajja kubuuza mukyala leero wayiseeko wa kiki? Banaye abakyala muyige okwefaako. Abakyala tulina okubeera nga tweddaabulula ndowooza buli luvannyuma lwa mwezi. Olina okuba ng'okola tightening, olina okuba nga osika ku nfuli, olina okuba ng'ositiiminga. Buli luvannyuma lwa mwezi mukyeteekemu era mukyeyigirize. Naye ebiseera ebisinga temukiwa budde ate temukiwa time, temweyigiriza mwesubireyo gwa naggamba. Lwaki twesitiiminga oba lwaki twefunza oba lwaki tunyoonya amazzi buli luvannyuma lwa mwezi? Emibiri gyaffe gy'adaptinga embeera etali nnungi oba etali nti tutambulira ku layini y'emu. Nedda tulina kaavu nti tulinganga graph, leero twambuka leero tukkirira. Ekisookera ddala omukyala buli mwezi ogenda mu mwezi, ogenda mu nsonga. Ekyokubiri ekyo kyokka kireka enfuli nga zizzeeyo ate kireka nabunnya ng'era teri kyekimu nga bw'ebadde. Ekyokubiri abakyala tulina ebizibu, tulina stress. Stress oyo gw'olaba abuza amazzi, stress abuza appetite. Gw'ojja kugamba nze nina amazzi gange naye tegasobola kujja ng'oli under stress unless ng'olina eddagala lye wakozesezzaako. So okozesaako kwera eddagala n'obeera nga olaba results ennungi. Abakyala abasinga tetufaayo. Omanyi tulina eŋŋombe ga nti omusajja ne bw'omukolera ki era abasajja bayenda. Kituufu abasajja bayenda. Naye nze kye mbagamba nti gwe kola paati yo ogambe nti yes
ensobi eyamwenzeza teyavudde ku nze mbadde enfuba mbadde nkola buli kimu kale niyinza okuba gali amazzi ga tapu wota sigafunye naye sibadde mukalu mu buliri era tubadde tweze ne tuwoomerwa ne tunyumirwa so mbeegayiridde mufube okulaba nga tufa ku mibiri gyaffe tweddaabirize tubeere nga tubeerawo nga tetuyina kintu omusajja kyagamba kugamba omusajja atuuka okuba nga ayagala okukuzina naye nga teeraliikirira gomanyi nti waliwo abasajja nga saawa bwetuuka awulira nga tayagala kukwatako lwaki yeeraliikirira oli mukalu ogenda mukulobola taabikugamba ate abaami abamu munaye teboogera nze nsiimanyi abaami era buli mwami ali eyo ng'oli open eri mukyalawo nkutuumiddeko era nkusiimanyi okola kya ttendo temutya mumulowooza nti bw'omugamba omukazi anyway kisinziira n'engeri gy'oba ogambyemu munno kiringa okuba nga nina omusajja nga tamalaako ne mugamba nti hani tomalaako ekyo kiba kibi mba nina okufuna engeri gye nkifunzafunzaamu nenzija nenkikugamba mu ngeri ennungi nga sikukosezza so n'omukyalawo osobola omugamba kuba naye aba akiraba era aba akiwulira n'omugamba hani olina okufuna engeri gy'owumbawumbamu ebigambo byo ng'obuulira omwagalwawo n'omugamba hani munnange twetaagayo ku ddagala oba gendako ewa Senga oba buuzako ku bakyala bano bakozesa ki in a loving way mu ngeri gyali nti naye tekigenda kumuyisa bubi kirina engeri gyekisa self esteem y'omuntu ng'okimugambye nti hani oli mukalu onkalabula naye waliwo kyalaba nti kituufu kino kyetaaga ddagala naye ate kisobola kale okusooka nekimunyigamu naye gwe bw'omulaga nti wooli ku lulwe era oli ready okuyitamu ekyo ekizibu naye singa ali ready naye okunywa eddagala kankubuulira ajja kufiiringa so comfortable kimuwa amaanyi era kimuwa obuvumu okulaba nga naye asobola okulwanisa ekizibu ekyo so bakyala bannange nze mbeegayiridde era mbasaba mubeere nga mwefaako omusajja tomuleetera kubeera nga omusajja we ajja genda ayiteko ew'omuwala kyova olaba abawala banene bano simanyi abatunda emmere simanya biki abo bwe mulaba beefaako naye ffe mumanyi kye tufaako tufa ku njala tufa ku feesi mwe abawala abeeyita klase ofa ku njala ofa ku feesi omusajja agenda kusiima buli kimu ekikuli ku ngulu naye abeere ng'alina ekiseera ekyokuba ng'alina buli kimu ng'akuwa tiiki naye ng'alina w'alina okusiima ewalala agenda atuukeyo nga results ziri 0.00 negative kweganga teri banaye teri kintu kimalako muntu mirembe nga kubanga alina okweraliikira buli waaba agenda okwegatta naawe ate teri kintu kigezza muntu oba kimuwa ssanyu oba kisinga kuleeta ssanyu mu maka nga kubeera nga mufuna akasekisa akalungi mwembi mugejja munyirira ate n'amaka gabaamu essanyu lwaki kubanga obwongo bwammwe buli wamu buli you are at peace all of you the two of you kubanga sekisa ina engeri gyatereezaamu obwongo bw'omuntu musikirize enkome wano leero mbadde mbasomesa ku mazzi g'emmana era nga mbasomesa ku ddagala lye bayita emana nunji ekikoola ekyo mukyekwate mujja kuba mumbuulira gwe nakikozesezaako n'ofuna results teweerabira kujja wano mu comment section n'ombuulira nti Senga nze kyankoledde bweti ne bwenti oba Senga kino kyaganye ate mbeegayiridde bw'okozesa eddagala ne ligaana bannange mbagamba togamba nti terikola waliwo abantu abagamba nze nywedde okra naye aganye okunkolera naye waliwo gw'ogamba okra nga ye tolina ky'omugamba nga ye awo weyasibira weyalookingira so buli muntu alina ekimukolera baagala nnyo mwebale kwekumira ku Senga Face 256 temwerabira subscribinga ate bannange temwerabira kulaba bulango obulango obwo bwe mulaba bwe buyimirizaawo channel yaffe eno tokabuuka kawa obudde okalabe asakaba nga sikawanvu nnyo tubeere nga tusobola okutambuza channel yaffe ebeere ng'ekula ate ng'egenda mu maaso gwe yonna audio eno gy'ogiwulidde manya evudde ku Senga Face 256 jangu buzze ku YouTube genda ku search engine teekamu Senga Face 256 ojja kuba onfuna butereevu osubscribinga obeere ng'otwegattako baagala nnyo temujjangu Yeah.